simanyi okwata bino byendio 67892 Erinnya lyange nze Nanda Helen nga ndi mutuuze w'Ekigombya era nze n'abakyala w'Ekigombya. Ate nze vice chairperson ku muluka gw'endawumira ku structure ya NRM. Ekindeese okwesimbawo mu kifo kino eky'obwakansala w'abakyala ku Mukono municipality ku muluko gw'Endamumira. Kituufu ndabye nga abakyala balikewanye emabega n'abaana ab'obuwala n'abaami nabo balikewanye emabega, naye singa baba banzikiriza ne banonda nefuuka kansala ow'omuluka gw'Endamumira nenzija ne mbakiikira ku Mukono municipality nga kansala, ngenda kusitula obulamu bw'abakyala babeere nga bakyusa obulamu bwabwe n'ebyo bye baleka nga tebabituusizzaako nze ngenda kubibatuusaako, n'abaana baffe ab'obuwala bonna nze ngenda kubanga byonna bibadde nga services zibatuukako, nja kufuba nnyo okulaba nti buli muntu services za gavumenti zimutuukako okukyusa obulamu bwabwe.